Oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga Gerson Wabbuyu abasinga gwe tumanyi nga Gravity Omutujju okuvaayo n'ateeka akazito ku mukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine ng'amusaba eddwaliro ku One Love Beach e Busaabala. Gravity Omutujju yamaze n'avaayo n'ategeeza nga Kyagulanyi bw'ataavuddeyo kumuwa ttaka kuzimbira abantu be eddwaliro. N'asalawo n'agamba nti kaaweeyo ye gy'ayita poloti ye esangibwa e Busaabala bazimbeko eddwaliro lyagenda okuyita Busaabala Medical Center liyambeko abakyala abazaala n'abalwadde. Gerson Wabbuyu yabadde akyali mu nteekateeka ze ez'okusima omusingi asobole okulaba ng'ateekateeka eddwaliro lye ne wafubutukayo omukulu amanyikiddwa nga DJ Erycom. Ono abasinga mumanyi nga DJ Erycom anti omu ku bannayuganda abaasooka okusaasaanya music wa Uganda ku mutimbagano era kiteeberezebwa DJ Erycom ye munnayuganda yasooka okuba ne YouTube channel wamma ne yeenogera obutitimbe bw'ensimbi. DJ Erycom ono yennyini amaze ebbanga ddene ng'akola akasente ku music wa bannayuganda bangi anti buli luyimba lw'ojjayo ku mutimbagano ne bakugamba member where you get it first www.djerycom.com awo boogatta ku nsawo ye butereevu. Ate ebiseera eyo abayimbi bannayuganda abasinga baali tebannalabuka w'osangira n'abayimbi bakadongokamu bangi ensangi zino nga music waabwe bonna DJ Erycom yalina copyright. Musajja w'amaanyi nnyo mu kisaawe kya music era mu bufunze osobola okukyogera era ne kijjaawo nti DJ Erycom asinze bayimbi bannayuganda bangi nnyo okulya mu music waabwe akasente akangi anti yasooka obbuuka nti music tusobola omutambuliza ku mutimbagano. Najjawo omulembe gw'okutambuza obusidi ne bumemory card atambudde amawanga g'ensi eno yonna mangi naye ng'ekimutambuza si kirala y'endongo bannattu bannayuganda gye bafa bakula ye ng'adde tamanyi yadde okulya mu ndago. Ebintu bino eno DJ Erycom yabitandikira mu mabbaala g'omu kibuga Kampala mu mwaka gwa 2007 ng'akuba bukubi ndongo wabula oluvannyuma lw'okulabuka mwattu yeenogera akasente kangi nnyo. Naye olunaku lwaleero ensonga lwaki azze mu sitoole yange yiino kanjikuwa ekkalira. Oli ku Expo TV tusangibwa ku mutimbagano YouTube channel yaffe yeeno yennyini kwompulira. Ngenda kusaba subscribing ate sharing. Ensonga nyingi zikyajja z'ogenda okuwulira. Ku TikTok tukozesa Expo TV ne omwana soda. Facebook tukozesa Expo TV ne omwana soda. Ngenda kusaba following osobole okumanya ebintu bingi. DJ Erycom yafubutuseyo ng'ayita ku kibanja kye ekya Facebook. N'ategeeza bannayuganda nti ery'ettaka Gravity Omutujju lyavuddeyo n'agamba nti lirye era ng'ateekateeka ozimbako eddwaliro. Erycom yatugambye ettaka lirye era alina n'empapula zaalyo. N'atukakasa nti Gerson Wabbuyu bw'aba akakasa nti amanyi ku mayitire g'ettaka eryo aveeyo atulage ebiwandiiko ebiraga obwannannyini. Olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa Mukutula Nsanja omwaka 2024 DJ Erycom asibye yeetala mu kibuga nga namutala omunyageko ente anti olunaku lwaleero atuuseko ne poliisi y'e Busaabala agezeeko okuyimiriza enteekateeka za Gravity wabula bw'atuuse ku poliisi y'e Busaabala tafunye kuyambibwa n'asalawo n'adduka mbiro ku poliisi y'e Katwe yeekubira omulanga bamutaase ku mubbi agezaako omunyaga ettaka. DJ Erycom mu bigambo byayongerako agamba nti ettaka lino eno alina omuntu gwe yalagaana naye okulimuguza obukadde 7 obw'Uganda obwekutte bweddu wabula oyo omuguzi gw'ataayogedde erinnya yavaayo n'amuwako obukadde 3 ne bateesa nti ajja muwa balansi we mu myezi 5 wabula emyezi 5 gyayitawo nga tamuwadde kasente era n'amwongerayo emyezi emirala 5 paka na kutuusa leero tebamusasula nga balansi we ow'obukadde 4 wabula gye bagenda beeyongera okumwetoolooza sente ezo zigenda zirinnya era we twogerera kati DJ Erycom agamba abanja obukadde 45 naye bw'aba ayogera ebigambo bye tagamba nti ettaka yaliguza Gerson Wabbuyu butereevu alina omukyala gwe yaliguza. Ndowooza ye agamba Gerson Wabbuyu oba agamba alinako akakwate alabika okubanga yali mukyala we kuba ye teyamulabako mbajja okugula ettaka eryo era n'endagaano zonna ez'ettaka akyazirina kubanga tebannaba kumumalayo ka balansi wabula ekyamukubye enkyukwe kwe kuwulira munywanyi woono omulangira w'obuddugavu okuvaayo ng'alagaana nti nagenda tekawo eddwaliro ng'ate ye agamba talina yadde empapula ezaawo. Bino olwagudde Gerson Wabbuyu mu matu n'avaayo n'akangula eddoboozi n'agamba nti ettaka lirye era abo bonna abasinziira ku mutimbagano ne bagamba nti ettaka si lirye kabajjuutuke basale ku ttaka eryo era we twogerera yataddewo bakanyama yataddewo ba bodyguard nga noogeza osalimbirayo emboko olya za ku lubuto ne wobeera munnamawulire nga toyise ku Gravity Omutujju tokkirizibwa yita mu ttaka eryo
emboko oba ogenda kunywa kaganda. Gravity Omutujju agamba akuuma ttakali era naye kennyini abeerayo ne kibooko empanvu nga kakutanda n'oyitayo ng'ogamba liryo aba akukuyisaako ow'embuya. Wabula ffe abalabira ewala sitiiru ebintu bino biba bigenda mu maaso mu ggwanga tuteekawo question marks mu bwongo bwaffe. Jjukira omukulu amanyikiddwa nga Gerson Wabbuyo musajja w'amaanyi nnyo mu kubala obubadi era musajja w'amaanyi nnyo okubala amawulire era timanyiddwa lunywe nti ku bayimbi abasatu bonna yavaayo dda n'ababambira nga ne Jose Chameleone kye yamukola mu biseera bya ggwanga mujje yali nkoko baana. Oyo Bebe Cool yasammula n'aleka eri. Obudde buno abadde ku Bobi Wine musajja mubazi w'ambadde era w'amawulire. Obudde buno ekibuuzo ekinene ky'olina okwebuuza, omuntu asimba atya ku ttaka lyo omusingi nga talina yadde ekiwandiiko yadde n'olupapula ate n'abagoberera ebyafaayo by'endongo eno abagoberera obulamu bw'abasereebu nganze omwana soda Gravity Omutujju ne DJ Erycom ba mikwano nnyo ebitagambika. Obudde buno era nga balina ne videos nnyingi nga basireyinga nga bakiringa ne ba big boys ng'omukulu Jemba bwe yatutegeeza ow'ekayunga. Kyokka obudde buno kyankubye enkyukwe mbu munywanyi ne munywanyi bali kwenonya kyokka ng'eri enteekateeka z'okuzimba eddwaliro bwe zigenda mu maaso. Owaayi tugambe nti Kandiba Akabadi aka John Kasada John Bulaka oba byaddala gye binaggwera nze naawe amaaso ku lutimbe naye kyonna kye kiri katulindirire kinaavaayo. Erycom akyawera kyokka ne Gravity awera. Alina ebiwandiiko n'atalina ebiwandiiko bonna bawera. Abaffe ettaka lyani naye njagala kano okajjukira era tokeerabiranga. DJ Erycom ne Gravity Omutujju ba mikwano nfanfe. Mutaayi nzikiriza emboozi ya leero ngikomyeko wano. Kkiriza tusisinkana olundi n'emboozi ennyuvu endala nnyingi. Ngenda kusaba osubscribinga osharinga commenting ku Facebook Omwana Soda Export TV, ku TikTok Omwana Soda Export TV, ku YouTube tukozesa Export TV yokka followinga subscribinga ate teekako notification bell. Naye nga sinnabagenda nzikiriza nkujjukiza emikwano gyaffe aba Cambridge Junior School bano basangibwa Matugga Kito opposite n'ekikubo kya Semuto Road otuukawo ku Mabanda nga petrol station ya Jazz Weri n'owetirawo kennyini kilomita 1 okuva ku luguudo. Bano beesowoddeyo okubangula abaana b'eggwanga mu njigiriza eya waggulu ennyo, abaana boogera oluzungu, abaana bakuguka mu art and drama, abaana babeera smart nnyo ku ssomero lino babayigiriza okutya Katonda. Ate kye nasinza obbaagalako bano ba Cambridge Junior School omwana kasa omutuusa ku ssomero beppaba kiba kiwedde anti ebikozesebwa byonna abisanga ku ssomero oba wadde oba wa boarding bino akina mifaliso bucket masowaani bikopo ddagala lya ngatto ddagala ly'amannyo bizigo sabbuuni sukaali byonna babisanga ku ssomero kosa ebitabo peni ne penso seti ne lula byonna babisanga ku ssomero. Mwana asasula busasuzi school fees ng'atandika kakkalabya misomo. Ennamba y'essimu eri 0752 era 52 86 oba 0773 01 1412 bakubireko kaakati ennamba ne ku WhatsApp kweziri. Omwana wo osobola omuteekerateekera future entangaavu. Nammwe abali ebweru balina enteekateeka zammwe ba WhatsAppingeko kaakati basobole okugunjulira omwana. Sigadde nze Omwana Soda. Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Oliye n'akulwanisa nga talina nsonga. Nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange. Export TV to the world.